Essula 13. Bw'ati Mukama bwe yaŋŋamba nti, genda weegulire olukoba lw'eddiba weesibe mu kiwato kyo, so tolunnyika mu mazzi. Awo ne neegulira olukoba ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama, ne ndwesiba mu kiwato kyange. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira omulundi ogwokubiri nga kyogera nti, ddira olukoba lwe wagula oluli mu kiwato kyo, ogolokoke ogende ku Fulaati, olukisize eyo mu bunnya obw'omu lwazi. Awo ne ŋŋenda ne ndukwekera ku Fulaati nga Mukama bwe yandagira. Awo olwatuuka ennaku nnyingi nga ziyiseewo, Mukama n'aŋŋamba nti, golokoka ogende ku Fulaati, oggyeyo olukoba lwe nakulagira okulukisiza eyo. Awo ne ŋŋenda ku Fulaati, ne nsima ne nziya olukoba mu kifo mwe nnali ndukisirizza. Kale laba, olukoba nga lwonoonese nga teruliiko kye lugasa. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, bwe ntyo bwe ndyonoona amalala ga Yuda n'amalala amangi aga Yerusaalemi. Abantu bano ababi abagaana okuwulira ebigambo byange, abatambulira mu bukakanyavu bw'omutima gwabwe, era bagoberedde bakatonda abalala okubaweerezanga n'okubasinzanga, balibeerera ddala ng'olukoba luno olutaliiko kye lugasa. Kuba olukoba nga bwe lwegatta n'ekiwato ky'omuntu, bwe ntyo bwe neegassa nange ennyumba yonna eya Isirayiri n'ennyumba yonna eya Yuda, bw'ayogera Mukama, balyoke babeere nga gye ndi eggwanga era erinnya era ettendo era ekitiibwa. Naye ne batayagala kuwulira. Ky'oliva obagamba ekigambo kino nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, buli kita kirijjula omwenge, nabo balikugamba nti, tetumanyi nga buli kita kirijjula omwenge. Awo n'olyoka obagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, ndijjuza obutamiivu bonna abali mu nsi eno, bakabaka abatuula ku ntebe ya Dawudi, ne bakabona, ne bannabbi, ne bonna abali mu Yerusaalemi. Era ndibatandagira omuntu ne munne, bakitaabwe ne batabani baabwe wamu, bw'ayogera Mukama, sirisaasira so sirisonyiwa, so sirikwatibwa kisa, nneme okubazikiriza. Muwulire, mutege amatu, temuba na malala, kubanga Mukama ayogedde. Mumuwe Mukama Katonda wammwe ekitiibwa nga tannaleeta kizikiza, era ng'ebigere byammwe tebinnaba kwesittalira ku nsozi ez'ekizikiza. Era nga bwe musuubira omusana, n'agufuula ekisiikirize eky'okufa, n'aguddugaza okuba ekizikiza ekikutte. Naye bwe mutalikkiriza kuwulira, emmeeme yange erikaaba amaziga kyama olw'amalala gammwe, n'amaaso gange galikaaba nnyo amaziga, ne gakulukuta amaziga, kubanga ekisibo kya Mukama kikwatiddwa. Gamba kabaka ne Namasole nti, mwetowaze, mutuule wansi, kubanga ebiremba byammwe bikkakkanye, engule y'ekitiibwa kyammwe. Ebibuga eby'obukiiko obwa ddyo biggaddwawo, so tewali wa kubiggulawo. Yuda atwaliddwa yenna nga musibe, yenna atwaliddwa ddala nga musibe. Muyimuse amaaso gammwe, mulabe abo abava obukiiko obwa kkono. Ekisibo kye waweebwa kiri ludda wa? Ekisibo kye kirungi. Olyogera otya bw'alikuteekako mikwano gy'okuba omutwe, kubanga gwe kennyini gwe wabayigiriza okukola obubi. Obuyinike tebulikukwata ng'omukazi alumwa okuzaala? Era bw'onooyogerera mu mutima gwo nti, ebigambo bino binjijiridde lwaki? Olw'obutali butuukirivu bwo, kubanga bungi, ebirenge byo kyebivudde bibikkulwako, n'ebisinziiro byo bijirirwa ekyejo. Omwesiyopya ayinza okuwaanyisa omubiri gwe, obango amabala gaayo? Kale nammwe muyinza okukola obulungi abaamanyira okukola obubi. Kyendiva mbasaasaanya ng'ebisasiro ebivaawo olw'embuyaga ez'omu ddungu. Kano ke kaluluko, omugabo gwe nakugerera, bw'ayogera Mukama, kubanga wanneerabira ne weesiga obulimba. Nange kyendiva mbikkula ku birenge byo ku maaso go, n'ensonyi zo zirirabika. Nalaba emizizo gyo, obwenzi bwo n'okubebera kwo, obukaba obw'okwenda kwo ku nsozi ez'omu ttale. Zikusanze, ayi Yerusaalemi, toyagala kulongoosebwa, ebyo birituusaawo okubaawo nate.